Ntime mibiji kendere 226 eje nakoma nze natwalako oluyimba ku radio nendutuusayo ku radio ku busente bwange bwennyina obw'ekinaku ovudde ku kyeyo olwoba sinnava kuva ku kyeyo tonagenda naye nkyalina muyigozi nawo oba otokimanyi ekikigo nentwala akayimba ako sikaati njeru nga nkakoze ka vidiyo kange manyi wakubye hiti era ko kaali kalungi era katambulako nekatambudde naye wentuuka ku radio nkwata obusente bwange bwennina nembubawa baalukubayo wiiki emu pulezidenti nankubira essimu naŋŋamba kino nkigamba gwe omusajja bw'ati ne bw'ati anteredde ku ssimu yange emitwalo ameka sigakwatanga nako nzijeyo oluyimba olwo mu program naye nga akikoze ate nkola naye mu kibiina bakama bange nga lyeyitteeka lyayita tewali luyimba luva mu baapkamingi bayigoozi lujja ku leediyo ezimu tulina kumala kubagamba nti ono akole ki oluyimba lwe balukube nze sibimanyi nga bw'omanyi olina okwefaako kyokka nga bwe tubeera mu miiti bagamba mwe temwefaako temukola ki naye nga weefuddeko naye ng'oli atotta emitwalo ameka togakwatanga nako mu bulamu mbaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange Asha nava namatuba nange mwasibye mutya muli mutya kansule nti muli bulungi nnyo ddala abanange tuli mu kisiibo abasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh n'abatali basiraamu mukama yeebazibwe ate nga nebaza abantu abatulaba abali e Uganda abali abroad ne mugamba twasawo Life Experience Uganda tugiraba ate mutongole mutufuula abakeba naye thank you very much ate nga buli omutulawe tuba twatudde dda Life Experience nagamba tukuleetera ebintu bingi tuba n'amawulire agatambula tukyaza abantu ab'enjawulo ne mubamanya beebaani baabulira bakola ki ate bazze tugamba kyolunaku olwaleero tulina omukulu oba omwami Karim Sharif amanya ago gambuzaabuza kuba Karim ly'abasiraamu Sharif ly'abasiraamu eri ekika lyeririwa okimanyi nti wali omusajja gwe bayita bamuyita batya omusajja bamuyita Paulo Kawanga Semwogerere I understand Kawanga linnya lya Uganda lyakika Semwogerere linnya lyakika ekyoba okinyonyola ki eryo nno kale negala bonna gaddiini Masayasi Mpuuga eddala lyani Nsamba lyabangabi Masiyasi lyakyawo kakati nange nze Karim Sharif Suuna nzamulangira nno oliko jja wange ndiko jjaawe era togeza n'okola ki olimba gwe Suuna ova mu lubiri ki nva mu Ssekabaka owokubiri bamuyita Ssekabaka Suuna owokubiri oyo yali omuzibu ennyo yakola ebyafaayo ebisinga mu Buganda bulijjo njogera nako jjange ndiko jjaawe simanyi na lwaki ontuddeko ng'osazeeko ansitamye kukojja tusanyusa okulaba nange nsanyusa obbalaba buzaako abalabi baffe aba Life Experience Uganda mwebale kubeezaawo mukutu guno era mwebale kubeezaawo muwala wange oba muwala wange era weewombeke era neewombese buna yes okay tusanyusa okulaba amu naye bwe tubeera ne bakuyita kwasana manyi abaana bakuno bwentyo bwenjasamira wano bwotyo bweyasamira abantu naye okwasama bwe kuba kweko kulungi genda mu maaso nokwasama naye nze saasama kuba abaana babambejja tulina akatibwa ketwerekeramu era tetwasama kumalaga ekyo Mukama Katonda yakituwa so Karim Sharif Suuna obulamu butambula butya nina n'amannya mangi kakati ate ennaku zino nkozesa King Ludi King Ludi bw'onsanga muziri office endala King Ludi music ng'akutta akati manyi namuddamu
sokoleke kati mu music naawe wate ofisega DJ Michael wakyusa erinnya lya music yes erya Karim Sharif alivaamu n'ofuka King Ludi ezo office bbiri za njawulo bw'onsanga nga ndi mufumbi manyi ndi chef bwe nagenda eri nayiga okufumba kati ndi chef ate obeera ogenda kumpita Karimu wa chef Suna ate bw'onsanga nga nkutte microphone awumba King Ludi okimanyi nti kati awo tukwerabira nga tukyajjukira nti gwe Karim Sharif ng'ate tulaba mupya omwana yaŋŋamba akantu ne kajjukira yaŋŋamba oli ayinza okuba yakukolako ebibi nga gwe naava n'okyusa ofiisi nogaye kanve ku ofiisi eno nzire kwera naye n'osigala nga gwe naava ebibi bye yakkolera eno bisigala bikola ki bikulondoola naye bw'oba wakyusa erinnya anoonya bakati aba yaani erinnya entuufu nga talimanyi abantu batukola bingi eyo abantu betukola nabo abantu baffe Karim emyaka nga mitonotono tukomye okwogera naawe ng'oli Dubai music we yagaana e Uganda n'ogamba kansalewo ngende nkuba ekyeyo music nno teyagaana naye bamutulemesa kati okola n'abantu oluusi nga intention yaabwe si yakuyambako muba otandika music industry ojja osuubira eri agenda okuyambako kati kankugereze bwe wandabira nali mu kibiina ki nali mu Eagles mu Eagles production yawo we nali waliwo abayimbi baawo basita kitegeeza basita basobola okukuyambako okukimeekinga basobola okugaana okuyambako basobola obutakuyambako oleme kimeekinga ku bibiri bayinza okukotogera oba ogenda mu maaso bwe kiri yes ate nga bo baba batuuse abantu basanyuka nnyo ng'obasitulira engatto kankugereze bano abayimbi abagamba nti balina amagaali naku zino amagaali obimanyi oli bwaga nti omuyimbi oyo alina eggaali okitegeera mu ggaali eyo bwe wabaamu omuyimbi omulala omu upcoming ng'alina talent olunaku lwategeera nti oyo omuyimbi alina talent ayinza okuba lwakuma okubeera ku ggaali ye kyebayita emitima emibi bangi abaagala okuyamba abakubi bangi abali abaagala okuyamba abayimbi naye nga bano abayimbi bye baasooka okuyamba baabibatamya ne banyiigirirako ddala n'abalala abali awo abajja nga bali abakulu babakola ki baabibatamya lwaki bapromota abasinga abo baba managers abaagala okumanaginga abayimbi ngaffe ayinza okuba mu kujja kwe yatomera bali abanene bw'abatomera ne bamubba ssente tebakolaganika naye ne bamudisappointinga n'anyiigira omulimu guno nga baali yagadde okuyamba era bannaye tunoonya buyambi ffe omutulabira wano nange nga mwendi kuba projects zendeeta kati ate ennungi nnyo okusinziira ku ziizo nali nnyimba kuba music oli gwe nali nnyimba yali oli owaffe owa bandi kati ndi mulala mukko ngenderera Karim okuva gy'ova yonna tugeze anyway nga tugezeeko detail wavaawa okugamba nti kantandike music ono music mwagala kuba nkumanyi nti wali muyimbi ate wali omanyi n'okuwandiika music omanyi osobola okwesanga mu mulimu mu kaseera k'otogenderedde lwaki coincidence nti oyinza okuba kati kankugereze nze nali nsoma Namagabi essomero essomero bayita Namagabi Umeya Kayunga ngali musaa mugezi ngali musaa mugezi ate wama ategedde otegedde gwe naava nze Ssuuna era kwatagana ebaawo ngali musaa mugezi naye abamu okusoma kati nze muzeyi wange yafa ne neeweerera nga nze okweweerera mu myaka emito omanyi abaana abasinga ababeera mu masomero wali osomyeko n'abaana ng'agenda n'alimira essomero ng'abalala bali mu kilaasi kati abo abaana be baffe akole
like school fees. Obeera mugezi. Mm. Omusomesa Edimasa n'omutwalira n'omugaana omanyi sirina yadde olwameka naye njagala okusoma naye olaba ripooti zange ze zino n'omugaana naye nsobola okukola emirimu gy'essomero okusobola okunzikiriza okusoma Edimasa nakkiriza kati oba ojja kukolanga emirimu egyo banno bayinza okuba bali mu kusoma n'ogenda n'oyasa enku kati beba abaala be baffe nga si byangu n'ogamba k'otandika music industry. Ya nali mmanyi music gwe nali nsuubira nti mmanyi kati nga mu music omwo nalinamu ne bakojja bange kuba omusajja gwe bayita Shabani oyinza okuba omumanyi Nsubuga yayimba kayimba ndayira okuba nga namwe mama mu bulungi nera mu bubi newaddeyo kuba nere oyo mumanyi oyo kojja wange no muganda wa maama yali era naye yali mu Eagles nga basala gali amasuuti ebiseera ebyo nali nze nkyasoma wali Namagabi senior 4 bwe namala ne bintama sigamba nti okusoma nali siina magezi nali ngayina naye jjukira emirimu gyasukka kati eri ly'essomero nga buli kilaasi erina streams zisoba mu 2 kati kubamu akafaananyi okugamba nti ogenda kukwasa nku zokka zisobola okutta ogenda kulima bannaye ne bintama nkitegeera toyina bwokakingapu na byano bye basomye ng'olina okuba kati obaana abo nabikoowa kati bwe mbikoowa waliwo omusajja bamuyita Aruna Mubiru omuyimbi Haji Aruna Salaamu alaikum wa rahmatullah Haji Aruna yali mukwano gw'abamaama mukwano gwa mikwano gy'abamaama eyo Kayunga bakuba bo baŋŋamba nti yali asala nviiri wali mu paaka e Kayunga zisaamulabako nga success teva kumpi kati Haji bamama bamukubira bamugamba nyinayo mutabani wange eno ayagala kuba joyininga ayagala kuyimba bamugamba naye amanyi oyimba nti wandiika wano ebintu namuga ajja kujja tulabe ate najja e Kampala naddayo. Olina emyaka emeka olwo nali nakamala senior 4 nali muvubuka nga ndi muto nali muto kubeera wandabira nali nkyali mwana muto sikyo ola Karimu ndeka gwomanyi story eri we yaliwo nalina emyaka emeka story ki atolibireeta naye story we yaliwo nalina emyaka emeka ateka ko ali oweza 3 nava kati wano siri mukaaga okimanyi nti nali sinaweza 2 ngoli mwana muto nze nayingira industry nga nkyali nayononeka by the way ndi muto ekyo si kiruma nayononeka nkyali muto nava oli mwononefu naye natereera jesi gali malala nti bwali bubuuka ononeka abadde onkubye wezuula otya nti oyina ekitone omanyi omuntu walabira osobola okubeera awo nga buli luyimba oluli ku leediyo oluyimba ate n'olumalayo nga noti zonna oziyimba nange manyi okuyimba nga natandise okuuka wano kali musitukawo yimba mutulabe oba wedda noonya n'okuva wano wabula nekanayimbako nengwa wagwa tewagwa teweezuula kyolina kuyimba nezuulira ku biro neŋŋamba wayi kansigale ku YouTube kati YouTube singa teyajja simanyi naye nga omanyi waliwo ekintu ekikusika osobola okulima nze nagamba omusajja newaŋŋamba bugabi nti aziza mu kyalo nobankeera noba kiro bayidawo kati nno kankubuulire era oddayo n'olima nze nyina mukwalo wange esitesha yaŋŋamba n'ageza afuna omusajja n'amuzimbira embalala kalina n'amuteerawo ne faamu y'ente bw'amuteekayo leero enkya bitunda nadda e Kampala naye tasobola kuva Kampala era nali neewuunyiza ng'agenze e Canada naye kati ali bulungi okitegeera ene abantu byebyo nenzija e Kampala process yali mpanvu nnyo eyo gyesobola kukunyumiza kuba bwe njikunyumiza oyinza okugamba oyinza okutandika okugamba nze ate nkuinterviewing ng'ate gwewaza okunkolako interviews olemedde e Kampala otuukidde waani olwo
Walina mukwano gwo oba? Waliwo manya ekifo kye bayita ewaayi. Nakiwulirako ne search genda. Wakirabako naava. Ewaayi wali Makindye. Mukwano kati Makindye ogiraba lwakuba kati ngikoleramu. Nali sigijjaamu nnyo mpitambuyisi. Ezo ensonga z'oyogeddeko we zaabeerawo z'otoyagala kwogerako. Ewaayi yaliwo. Nga bayigozi bonna bwe bakuŋŋaanira. N'oyo ateekwa kuba agimanyi. Togimanyi? Oyo mwana muto. Agimanya oyo mwana muto oyo. Oyo mwana muto fe tuli bukaddiye. N'aba tebaakusiba okukolagana ennyo n'abaana abato. Oyo mwana kamera amanyi waffe. Kale. Nenzija e Kampala nga nsulamu Ewaayi. Ewaayi gamba otya? Kati nga bw'olaba wano we tuli bayitawo batya? Silverback. Nga oteekawo entebe foomu ne weebakako ng'onyinga ovudde mu biro. Olwo joyininze Eagles eno tonnaba? Sinnaba kujoyininga Eagles. Okuba wano na wali? Kati ng'Aruna aveewo oluusi nga bazze kukola rehearsals nayansangawo nampisizaamuko ku nnanga n'ayita ennanga oli omusawo muvubuka bambi yafa yali awandiikira Mariam Ndagire bamuyita Fred yali awatira okuwandiikira Mariam Ndagire ennyimba Fred so ne Walukaga yamuyimbako Lukenge yali ategeeza kimanyi Walukaga nedda yali agamba nti olaba n'afumba ewange yanoba wa Fred Lukenge. Si byenkugambye. Yo Lukenge. Wali nga tugenzeeko mabega. Abayimbi abo lwaki bayimbanga ennyimba edda nga tugeze waba yakwanye omwana n'amugaana oba amuwasizzaaka. Gundi n'ava wantama biki. N'ava otebakuba wano bw'ovaako omusajja wabba bokisaaze n'onubba ebintu bye. Tubadde tugamba Fred Lukenge. Kati Fred Lukenge amanyi yali pianist. Akuba piano. Muyigozi. Kati nga manyi okukwata mu koda awo n'ennyimbamu awo kati nze olwo nga mmanyi kyawedde dda naye nga siina yadde we naabadde. Olwo ne bakozesaamu lyaso kirala n'okuyimba kirala. Okukola n'abayimbi ne bakozesaamu lyaso kirala n'okuyimba kirala. Kitya? Mbadde manyi obukola lyaso oba ofuse muyimbi waabwe. Baba tebanakusunsula. Kati kiringa bwe najja wano ku seeti. Tukolamu interviews. Mba sifuuse mukozi wa group eno wa life experience. Yes. Okay. Naye nga nyinza okuba okozeeko interviews. Naye nga siri mukozi. Kati kyekyali wali. Nti najjanga Aruna awo fine tumanyiganye twebuuzaako awo. Naye nga siri wa Eagles. Nnyingira ntya mu Eagles. Natandika okutunda CDs noonya ekinambeezaawo Kampala. Olwo omusajja bamuyita Shabani oli gwe nkunyumirizaako kojja wange yali atunda CDs mu show za Eagles ng'azisala n'aziwa abaana naye si yali azina kuba yali munene alina hiiti yayimbako n'akayimba n'ani ono omukazi onyumira ebyambalo ompeesa ekitiibwa ndaba kukwatako yakufiira ku muntu obulamu akabuko mukoba mbi kati omusajja yayimbamu ye Shabani yoyo se omusajja yali wa tabu okimanyi nti bulijjo simanyi nti yakola gundi ezo yoyo kati eyo naye manya emboozi eyo bwe tunaaginyumya eyo yokka yinza n'okumala interview yokka nga tetutuuse nawo bwe tubriefingamu ntandika natandika okuyimbira ku Eagles. Eagles nyinza okuba nayimbamu ebbanga lya shows ekinene nnyo ng'aga n'obutawera lwaki oyinza okuba kati nga mmwe mugenda ku show mmwe mutandikawo upcoming mukulu najja ye ng'ayagala genda n'alinnya stage n'ayimba oba okyayimba kati nendaba nga walayi osika naye nga kyosika tekikola ki lwaki abasajja singa baatuyambako baali basobola okutuyambako naye tebaakola ki lwaki nakera ku makya nenyimba oluyimba ne Mori Nantume bayita Sweet Mutima nerukola kati ate gwe wali nali mukuluko kubbo nerukola oluyimba bwe rukola kitegeeza eddoboozi omuntu asobola okukka nti ogundi oyo ayina eddoboozi bano abasajja mu music balyamu mulye buli muntu yenna buli kintu kyokola olyamu kiri ekyo kibi lwaki omanyi lwaki abantu basimba kalitunsi agenda okubaganyulwamu emyaka 10 egijja mu maaso kitegeeza bw'afanga emyaka 10 teginnaggwako tagenda kukungula kalitunsi oli
music mu Uganda abantu abasinga bali amulye era nze noonyayo manager asobola okunteekamu ssente lwaki osobola okusiga mu music n'owummulendongo nga music okyamufunamu kati kankugereze lwakuba the New Eagles yasasika omukulu Geoffrey Lutaaya yali akoze ekintu nga promotinze abaana nga ne bw'abazza ebbali n'atuula ekibiina kisigala kigenda mu maaso era asigala afuna okitegeera naye kati bano abayimbi baffe balaba kiri wano nti bwengenda wali nenkola show nenkola bwe nti naye ng'osobola okudda emabega bw'oti n'osigala ng'opromotinga bali abaana ne bakola ng'era ssente gwazifuna kuba nze nyinza okukubuuliramu show ya Maureen Nantume yasooka ya launch ayinza okuba teyafunako yadde olwata yali ewa ku brigade oba yaliwa ayinza okuba teyafunako yadde olwata nti yali manager bwe ssente yazitwala yamutegese yakoze eki okitegeera yes ekyo abayimbi baali badde basobola okukikola bulungi bano abakulu n'atagwa flat kuba kati abasinga bagwa flat nsonyi okyogerako naye nga kyekituufu lwaki tebaayagala omusajja omu yaŋŋamba tetusobola creatinga balabe baffe era we nalabira nti omunzaawo mu music siinaawo yes lwaki gwe ojja ng'oli muyimbi mupya oba muto na creating aba creatinze mulabe we lwaki nayimba oluyimba olwo nenyimba eddoboozi ddene Muzeeyi Ssemakula yali nnyimbisa nange nkwagala nnyo simanyi kyewampa oli muwala mulu ng'eddoboozi ddene ddungi naye eddoboozi ate liyinza okuba lyandeetera buzibu lwaki omuntu gy'ayita batandika omugamba omuvubuka ng'ayimba nga gundi nga yayimbyemu nga gundi okitegeera wano liba li creating dde abalabe nti naye alibadde agamba oba tumupromotingaga ayinza okukola bw'atyo oba nandyawo kinaakola ki ebyo abayimbi b'e Uganda bye basinga okubeera nabyo mu bungi kasajja ku mutima naye ng'ate osobola industry eno ngazi kuba nawandiika ennyimba nnyingi naye kye kiri kyeggambye nti abayimbi b'e Uganda balina okweggyamu ekyo ekintu kyemmanyi oba guno omugigi ogujja gunaakikola nti osobola okuwandiikira omuntu oluyimba n'atakwogera nako nti oyo ku rediyo oyo yampandiikira oluyimba abayimbi bedda nze nayimba oluyimba lwa Sweet Mutima ne Nantume naye nga oluusi agenda ku rediyo n'agamba oluyimba yaluyimba ne Mukunja tokiwulirangako abantu bakimanyi ng'oli aga nti Mukunja yayimba ne Nantume naye nga naluyimba naye bwe bwoba otunuulira ne mu vidiyo nze nalimu naye ne ku vidiyo yagaana okuteekako erinnya lyange ebyaddala bukebeera bujjojjooginonye ne ku YouTube ayinza n'okuba yagijjayo kati yeye enkokola zigale ziri muki oli aba tayaggalira ddala banansonyiwa naye ayumemba alabika Maureen naye yali mupya mu kintu nga lusi bakama be baateekawo embeera eyo Maureen olwo oluyimba saateekako yadde olwataano saagala kugamba era Nantume yankubira essimu yansanga kuba twali tugenda ku show n'aŋŋamba tugenda kuyimba olwo tugenda kukola vidiyo ne vidiyo saateekako yadde n'olwameka nga mmanyi omuntu akuyambye naye teyannyamba atya Maureen yali akoze ennyimba Sirindogoyi nga lufuuse hiiti oyitiriza okungeyengula olumanyi nga nalwo oyitiriza okungeyengula ng'alina hiiti singa 5 awo abakozi ba safari bamma muntamye nga nalwo hiiti okitegeera kati luno ne lujjira mu nnamba nga 7 okitegeera saagala nakubyogerako kuba ebyo binyiiza na bunyiiza abantu abalaba eyo baba baagala okulaba deep story bantu bangi tuyita mu bulamu nga tufunye challenges mu bantu betukola nabo betuwangaala nabo betusula nabo n'abaami baffe ssebo tubeera ne challenges ne music ono alina challenge esinga okuba nti abantu abasinga bwe babeera mu kamera asobola okugamba asobola okwolesa innocence ey'ekika ekyawaggulu oli nga wamutunya bw'ati bagabe bagakagundi balimba naye nga
tosobola musembereza kambe n'otunula eri. Ate n'ekirala abayimbi bano kye nabalabako kye bataagala kimuntu kuvaayo mufaanana ddoboozi ekyo nkirabyeko kati gwe yimbanga gundi Munnange olaba omuntu oba oyimbanga gwe kati kankugereze toyimbanga gwe oba oyimbanga gundi yaba alabanga kankugereze bino bye tuyimba byonna music wano waatuuse ne gyagenda tukoppa bikoppe tutya nti tewali muntu agenda kuyimba dansolo mu Uganda nga takopye ba Jamaica yes kuba bali be batandika standard eyo essaawa zino kankugereze tosobola kuyimba band music n'omumalayo nga tokopye basajja ba Eagles tosobola kuyimba dansolo ono gwe mulaba gwe muli mu Uganda gwani nga tokopye ba His Excellency Bobby Wine tokopye ba Chameleone tokopye baani Babafana be batandika standard eyo okitegeera kati bino byonna byoyimba n'owoomesa tewali muntu kati kankugereze wali wano omuyimbi lwakubanza gwe nali nsinga okwagala bamuyita Titan Takuba yayimba akayimba bino tobimanye byaffe yayimba onyirira nga lindazi mwana gwe olwo nyimba ziwulirako seka munyabo mutima gwange buke wadda wakati wadda music bigamba kati kangereze ngaba eri wamala muzeyi mayinja musajja gwe bayita muzeyi mayinja yayimbako n'oluyimba nga bowulira koli za eri wamala lwaki be baali beegomba singa nabali baateekawo ekyo bano tebaalikoze eki tebaalivuddeyo oluyimba owulya muzeyi lutaya bwayimba Geoffrey Lutaya waliwo owuliddewo ku Fire Lutaya bwe yali ayimba nga bwowulya Fire Lutaya bwe yali ayimba ne Geoffrey bwe yayimba okitegeera bali singa baateekawo embeera eyo kati nze omusajja gwe bayita Misa Kisemakula yaŋŋambako nti ye bwe yayigira okuyimba yeegombanga nnyo omusajja gwe bayita Shabani Nsubuga Shabani Nsubuga yasooka Misa yes okitegeera kati oli baateekawo okitegeera kati kikiri kyegambye nti kyokola wano baba baakikola dda kiringa bw'onoogula ettaka ewammwe mu kyalo n'osima efuuti nga 10 okukka wansi n'osangayo akacupa ka kooko kaba kagendayo katya waliwo abaasookawo bino bye tukola byonna tuddamu bidde okitegeera tolina kuteekawo mu mbeera egaana eremesa muntu kukola kintu abantu bayiye nayiya AK47 nayiye emundu ya AK47 niwabeerawo abayina ZSMG ng'ate nga bw'oginulira abeeranga akopyeko eri n'osobola okulengeza olulimi olwototegeera okitegeera nga bw'olaba Canon essaawa zino waalingawo okwata iPhone gy'okwata yinza okuba eri 16 oba 17 kale kangereze 16 oba 13 oli ku 17 waliwo iPhone 5 ogimanyi by the way ngenza ogula iPhone bangamba waliwo 8 waliwo 5 waliwo 5 kale waliwo 5 ne 6 tezigendako na WhatsApp okitegeera bino bye tukola biddemu kodi bwenziyimba kati nze nyina oluyimba lwe nayimba baluyita yali mu skati njeru nga kindagala buje yali andeetedde ne bronze pin gamuga katonda nempulira n'olulala nga lugamba abakyala bayita bazira kuba bagomera ebisinga nempulira n'olwamuze Kisemakula lugamba taliyo okusinga empiso byonna chord progression ziba zezimu the way you phrase your verses or your lyrics kyekimatalinga kati okitegeera oli tajja kugamba nti oyo gundi simwagala ayimba nedda ebyo biba biddemu buzzi gwe ŋŋamba wali okubyeko ekintu ekipya nga tewali yali akikubyeko oba wakirabako dda kyova olaba mulimu abalina enzikiriza zigamba nti people incarnation okimanyi waliwo abakola incarnations abazikirizamu enzikiriza nti kino kyogenda okukola oyinza okufa wano noddira ewalala
lwakuba oba tokyajjukira nti yali ggwe okitegeera byebyo bya bulijjo bana emitima emibi gikendeera 226 nze natwalako oluyimba ku rediyo nendutuusayo ku rediyo ku busente bwange bwennyina obw'ekinaku sinnava kuva ku kyeyo nkyalina muyigozi nno oba otokimanye nentwala akayimba ako sikaati njeru nga nkakoze ka vidiyo kange era ko kaali kalungi era katambulako nekatambudde naye wentuuka ku rediyo nkwata obusente bwange bwennina nembubawa baalukubayo wiiki emu pulezidenti nankubira essimu naŋŋamba kino nkigamba gwe omusajja bw'ati ne bw'ati anteredde ku ssimu yange emitwalo ameka sigakwatanga nako nzijeyo oluyimba olwo mu puroguramu naye nga akikoze ate nkola naye mu kibiina bakama bange nga ly'itteeka lyayita tewali luyimba luva mu bapkamingi bayigoozi lujja ku rediyo ezimu tulina kumala kubagamba nti ono akole ki oluyimba lwe balukube nze sibimanyi nga bw'omanyi olina okwefaako kyokka nga bwe tubeera mu miitingi bagamba mmwe temwefaako temukola ki naye nga weefuddeko naye ng'oli atotta emitwalo ameka togakwatanga nako mu bulamu oluyimba n'alugjayo kati byebyo obulamu si bwangu naawe abayimbi abasi ayimba obubi kuba oluyimba ne bwe luba lubi kankugereza oluyimba lwensinga okumanya wano olubi era nanyini bo bajja oli nsonyiwa baluyite ngatta egudde olubege waluwulirako ngatta egudde olubege abalumanyi balumanyi naye oluyimba themo lwe baalukubira ku rediyo lwatuuka ekiseera ne lutujja mu matu gaffe baalutukaka n'oluwulira nga tolwagala naye ng'oluyina okubeera awo wakiri musajja bamuyita yinginiya Kateregga nga tegudde olubega abantu bazimanyi kitegeeza oluyimba oli bwalukukaka otuuka ekiseera ye music osobola okubeera awo ng'akantu kavugidde nnyo mu melody evugidde nnyo mu bwongo mu matuugo n'otuuka ekiseera ng'ogimuumuunya okitegeera byebyo naye nkutte akayimba kange manyi kalungi kuba kasitole ke nali nkawandiise kaali kalungi ne nkatwala ku rediyo nyingi n'endala ze natwalayo ne bazijjayo oyi n'atya kugamba naye nga baazijjeeyo oyi n'agamba ne bwe mulikola mutya temuliyitawo naye nga mukola nabo osaaga ggwe n'ensi nkugereza ekizampa ennyangu nti nakola oluyimba switi mutima nenduyimbamu na bulungi kuba oluyimba sinze naluwandiika lwali lwa mugenzi gwe bayita Semwogerere oyo yali akola muyigoozi yali akuba nnanga bambi naye nga yafa kati bw'abeera ku kalenda twali kalenda muzeyi Semakula nantume ng'aluzzeemu muzeyi Semakula nampita nali wabweru awo naŋŋamba jangu mu studio naŋŋamba yimba lyrics zino nange nkwagala nnyo simanyi kyewampa oli muwala mulungi ompesa ekitiibwa ndayira okukumanga akukwatako anandaba obimanyi nenziyimba naŋŋamba ne gye baalutwalira ku rediyo saaliyo oluyimba ne batandika oddukuba ku rediyo oluyimba ne lwagalwa abantu era bangi balwagala yinza okuba naawe lwe bakufunisa abalongo bali bwe waŋŋamba nali kito wali sito otyo anyway engeri gyonyumizaamu story eno ndaba nga Misa Semakula papa muteekako ekitiibwa ekyo mu lugendo lwe mwali nnyo ate ne mu bantu bendabye like abavuddeyo okuba upcoming abamu mwali mu lugendo lwabwe ate kyewuunyisa nti Eagles kyali kibiina kigazi kinene naye siwulirangayo oli n'agamba nti okuleka papa wabula abalala abasigadde tewali akola lugendo nga mwali why bebabaali ab'emitima emibi Semakula yayinamu ku mutima omulungi yayinamu ku mutima ekyo kiwulidde yayinamu ku mutima omulungi lwaki naye lwaki nze muzeeyi ate
Nonyega? Nze olugendo lwange ate si lulambuufu bulungi. Lwaki? Nze abayimbi ababeerangawo bonna wabeerangawo ba backup. Ng'oli asobola okuyimba mu backup z'omuyimbi oyinaga gwe eddoboozi lyo terikwatagana bulungi n'eri ono gw'obaakinga linda kujja ku baakinga omuki Omulala. Ssekyewa bw'avaawo ku baakinga nagiranga ya baakinga bamuzeeyi Ssemakula eddoboozi linda ddungi Ssekyewa Ssekyewa nga abaakinga naye bwe yagenda nga advansinga nti alina okugenda ayimbe Kasha alina okugenda backup ezo n'azivaako newajja omusajja wayita Johnny Luchobe Chobe ng'amanyi abaakinga bulungi nnyo ng'abaakinga muzeeyi Ssemakula biki eddoboozi nga limakinga kati backup zino baziyiga kuzibu naye okuyiga bw'oba creative okuyiga kati Chobe bw'avaawo nze yaddawo Chobe we yavaawo gwa replacement nembaakinga muzeeyi Ssemakula nga ne bw'aba tali ku show kuba alina lwe yabeeranga ne ku show oluusi nga nali nnyiizeemu nga sijja gendayo ku baakinga leero ng'abeera ne ku microphone n'agamba ssebo kalimu olimba ojja kujja era ne nzija ne mbaakinga mukama wange naye nze we ŋŋambira nti kiraga muzeeyi saamusanyusa muzeeyi kiraga saakusanyusa naye ng'ate guwandeeta music ono kuba guwanyimbira guwandeeta okuyimba kayimba kaswiti mutima naye bwe mba nyina kye nnakukola nsonyiwa lwaki muzeeyi omuntu yenna yenna bw'obeera ku top obeera olina access eri media houses ezisinga balina access eri media houses tegeera in that osobola okukwata akayimba nga bwe wakwatanga abaana n'ogamba nti nantume twala akayimba kano kawe Mr. Luge njogedde naye kozi Luge yali wa CBS era akyaliyo kyemmanyi akyaliyo wali awo kati muzeeyi yali asobola okunkolera ekintu ekyo lwaki nabaakinga nga muzeeyi Ssemakula nga ne bw'aba afudde obulago ekyo asobola okukijulira nze nsigala nnyimba liidi z'okuva gye zivudde paka gye zikoma ne tutuuka ne tusituka ne tuvaawo ne tugenda e Rwanda yalinayo show era nga kwendi nga ffe tugenza omubaakinga ne tuva wano ne tugenda ne gye twali tufiiridde ku nnyanja nga nze mbaakinga muzeeyi Ssemakula bwe mba nkyogedde bubi nga naakitwala bubi ansonyiwa naye nze muzeeyi Ssemakula walaayi saafuna buyambi bwe naye nga nze nateekayo buli kimu sigamba nti nze namuwandiikiranga ennyimba sigamba nti nze namuguliranga amafuta agakola ki naye osobola okutegeera nti kati wano mukama wange eddoboozi azze lisaakadde nina kuyita mu liidi ye taliyo nkusinga empiso kati ye ng'ajja gibaakinga boba ate eddoboozi lye bw'oyitewo kuba eddoboozi gakwatagana namu n'okukwatagana tebajja kutegeera nti yakoze eki okitegeera ekyo nga nakikola ebbanga lyonna awo no twali tuvudde ne mu Eagles nga tuzze ne mu Golden mwabava mu Eagles ne mudda mu Golden bwe kiri ku nsonga eyo yennyini ya papa Mr. Ssemakula mwafunamu ko butakkaanya ne muzeeyi Ssemakula muzeeyi Ssemakula ffe twenyizanga buli lunaku naye nga ndi mutabani we teri bulamu lwaki oba olinake wakola akamunyiizaamu nze nga bw'ondaba nze ng'ebbanga lyondabidde lyonna lyonna yononze nze ekibi ngamba nti kiki oli point blank nze saagala kwekwekerera muntu mugamba kintu kumugeya togeya oyogera mazima bwe naava bwe nfunako obuzibu sijja kugeya mu bantu nti gundi yankoze yamba naye naava kino okoze kyaki era njigiriza ensonga eyo bamuyita Jimmy waliwo Jimmy bamaneja yali mu maneja wa Golden Jimmy bwe wajjanga n'omuloopera nti muzeeyi omanyi gundi yankoze bw'ati weesiikire gwe jangu talinda kugamba gundi oyo bw'omanyi ky'oba olimba kati nze yonze ku nsonga eyo yennyini nga tukyali ku papa Mr. Ssemakula
kansabe Katonda wange gwe nsinze omulamu. Olunaku lumu nakolako ne interview naye nali nkyali mutoka mutya no bangamba nno ogenda ku interview nga Misachi nali nakankana. Nze Misachi muntu mulamu ojja mu naye ku mboozi gy'onyumiza nina munoonyako mubuuze kyava kuki abaana bano okuba nga temubawadde chance kuba baaliwo nabo balina be beegomba beegomba tugeze ba eri wamala bani abala baaliwo abakadde nga bo tebannajja kakati ate nze nali neegomba nnyo ate weewunyumiza Misachi Ssemakulu anti kyenkugamba nti kati bo bwe baali balolmodo bammwe nze nyina oluyimba lye nawandiika yiga egimu emikwano gya ttima baggala nkyawe baseke abamu ekibasibya ku miriraano kutabula amaka g'abalala bwe mmala odurikoodinga mukwano gwange n'ayita n'aŋŋamba naye omanyi oli bw'awulira oluyimba luno talowooza nti gwe waluyimbye alowooza ani yaluyimbye nze Ssemakula lwaki nayira nnyo laavu ye agerijjukira ate bw'obaakinga nnyo omuntu eddoboozi lituuka ekiseera ne likwatagana ne livaayo gye livudde ne liwaba ne likola ki kuba lwaki sho yabeera muzeeyi yayigimbanga sho oluusi n'ayimba ennyimba 2 n'ayimba ennyimba 15 olunaku lutya alina okuzina alina okuyimba kati waliwo oluyimba lwe bayita njagala nyimbira omutanda luli oluyimba backup zokka ze zirukola abanga wange njagala nyimbe yayita bwisi abanga wange njagala nyimbe abanga wange njagala nyimbira omutanda munyenye balabe njagala nyimbe munyenye ebiwato njagala nyimbe kalulu sikawulira njagala kanoyimba sho nange bw'ogiwulira yonna n'ogikola ki kugaba backup mukola kinene alla backup omulimu guba gw'amaanyi nnyo bakimanyi batugambye wano munegested kusho yabadde backup watyo no kati oyinza okuba yashogedde mu njogera ndala atya oyinza oku inviting aba guest artist ne bakusinga amaanyi kitegeeza ogenda ku beno be bamusinza amaanyi watyo just ali so talented yayimba bulungi so Karim ku music oba like we mwali wedda nakati nga bwolaba toli mwoli nga menti mwoli music we nandigambidde nti mwoli wandibadde nti olinayo oluyimba lwekiwulira oba olutambula naye ku music wadda oba ku industry ezedde ezaaliwo nakati ebiriwo wa wasinga music as in batya kati nga bwolaba ebibiina byaggwawo sisuubira nti waliwo n'ekimu ebibiina byaggwawo okusinziira music wedda nalaba nga kiri hadi kuba nange mukwano nayimbako ne bigaana bugaanyi ekibatu kyasukka ne ngaba nabayayi nino balya ewa so nakati wekiri olaba wa walungi music kakati ate wekiri ndaba ate walungi muko nange ndaba ati walungi muko watya abayimbi baatuuka ekiseera ne babeera contented n'obulamu bwe balimu tebaagala kweyongerako tebaagala bali awo taagala va waali ataagala kweyongera ate tadda mabega ali wano kakati mu nkola ya music bw'oba tokikoleredde nnyo kizibu okusanga omuyimbi kwabo abayimbi be nnagambako abo abayimbi abalala abo abayimbi abaaliwo abo boogamba gwe n'ayimba oluyimba oliwo mu mulembe gwakati tasobola lwaki eddoboozi bayimbi batini nnyo abakola rehearsals mu maloboozi basobola okugenda ne babakubira ebidongo ne bakola that is not rehearsaling mu music mu vocally nti nze bwe nayiga bate bakola ekintu ekiri different nanoonyereza nkikoze ntya okikola otya abayimbi abasinga abo abayimbi bebweru bomulaba bw'aba agenda okulikoodinga oluyimba alukolera rehearsals obutafaanana na biri byazaakola ki byazaakola nti lwakuba tuli baavu mu Uganda abasinga ate abayimbi abagagga tebakikoze nti abantu abasinga bw'azimba ennyumba ye ateekamu kye bayita sound room abayimbi sound room eyo ebeera proofed
nga ne bwaleekaana atya tewali akola ki Okimanyi wano studio zaano kizibu n'okusanga bagiproofinga nnyo. kino nno gwe kigeza mu studio naye mu ruumu ewaka woosula wennyini ruumu yo olina okuba ne sound. olina okubeera ne sound room eyo bwe kiri. That is mulimu abamanyiira nga amaloboozi gaabwe go baagala awo we gali we baagaagala. Kati nze nawandiikako ku nnyimba kankugereze oluyimba lwa Stasha lwe bayita Kantinti. Wawandiika Kantinti? Sokoleke Kantinti bagamba bayimba oli omusajja. Era si bwe kyali. Kati bwe yabawa omulimu. Eyo project gireke ndigikunyumiza nga tugudde ku kamera kuba ate emu ku zaafuukira ekizibu. Nali mayi mwawandiika ng'agenda kwesimbawo. Olaba nga weesonye kali akaboozi ke naade nkubuuza. Walimu ekibaatu. Ayogera tukolera abantu kale. Kali akaboozi tusooke tukaze. Nedda mutwala. Naawe otenyo. Bw'oba oyagala tukaze. Tukolera abantu kyalifa otubuulira. Abantu balina histories zaabwe. This is a history. Kati kanjikuyitire mu waggulu. Kantinti eyo yali project. Yes. Omusajja yali ayagala kwesimbawo ekyaddondo. Yeah. Mu kwagala okwesimbawo ekyaddondo n'ayagala akolo erinnya lye limusookeyo nga bw'owulira Ameeriya. Ne banoonya omuntu anaawandiika oluyimba nga bw'owulira Ameeriya nga bw'owulira gundi eyo concept eyo. Omusajja oyo n'alaba Stasha Mayanja n'amuwa ssente ezaali empitirivu. N'anoonya omusajja gwe bayita Misa Kisemakula nga ye muwandiisi w'oluyimba ne bamuwa ssente ezaali empitirivu. Project neekola ki? N'eremera ku musingi. Project okulemera ku musingi bwe butatandika ng'ate period z'ennyimba ziba za period. Yeah, that is the period song. Yeah. Nti mu kubeera ng'eremedde ku musingi isse kyankubira. Agamba Karimu ndi wano ku kalenda. Jangu wamma biki kyawo. Njiizo y'oluyimba nga luwaana musajja nga lulimu ekigambo Kantinti. Olwo omusajja bamuyita Rocky producer. Akati ali mu America. Ne tuyingira studio. No, nengenda wali kalenda yayinga yalina wansi ne waggulu wano waliwo studio wali waggulu just osobola okuwandiikirayo ebintu byo. Mu dakiika nga 3 nali mmaze chorus ne verse 2 nenzija mu studio ne muga oluyimba luwedde nanga tekisoboka ng'olumaze ne ngamba Rocky kwata ebidongo nkubira ekigambo nga bw'owulya melody ya kati nenyimba Kantinti nenteekako n'ebigambo bya kuwa obulamu bwange masefu nga ndi naawe kanti nangamba lwero entandika verse obulamu bunyuma woolirava ennyuma nga mweyagala kuliko kumpi mazima bwekiba okwagala bwe kuba mufunye atalimba nafuna omuntu ngali special nga yawuka mu bangi kizuddeyo ono mu bangi ono kizuddeyo ono mu bangi ono walalalala Kantinti luyimba luyitawo naye ng'oluyimba olwo olaba nalufunako oli yansasula essente empya n'enkadde emitwalo 40 naye nga project eyo gwe baagiwa yaŋŋamba gwe baagiwa okugiwandiika bamuwa emiliyoni esoba mu 7 gwe baawa okugiyimba ne bamuwa emiliyoni esoba mu mmeka yampake ajati ayeyo alowooza kale anjokese yampa emitwalo 30 nze sifunyemu omanyi abantu abasinza okukola industry tebagifunyemu nze oluyimba lwenkyasinza okufunamu ssente nnyingi baluyita enkonyogo naye bampa ssente mmeka mukulu Geoffrey yampa emitwalo 7 ye ati gigaye kyasinza okufunamu ssente olwo oluyimba
sisobola gula mundu okukuma naye kankube enkonyogo olwo emitwalo 7 era lwe naddamu okufunamu ssente nalwo baluyita kawompo naluwandikira station kolengeza nonkya wange byalamu mbivako onjagadde nnyo nze nga manyi n'okuwandiika oli omuwandiikira luyimba n'atambula n'akola ki n'obwavu nga nnyina bungi omanyi omuntu oba omwavu abeera nga akuyamba ate n'ekirala obwavu kibi mukama tompanga musajja mwavu no kati kankugere si bubi butya nedda kati kankubuulira ekintu kimu bazadde bo baali bagagga mama ge yalina ssente mama yalina ssente taatawo tetwakula naye lwaki temwakula naye ezo ze zimu ku nsonga tebaali kati nkubuulira ekintu kimu kati saawa zino naava essaawa zino relationship yona yona gy'ogenda okuyingiramu abasajja abasinga mu Uganda baavu ate nakano bawamu yensonga gy'olaba nga basingo mother bangi lwaki abasajja tebalina mirimu mu Uganda tetulina mirimu okitegeera naava naye ojja kwagala omusajja akoze enjala akuwulidde engoye okitegeera ennaku zino ate mukyayogera nangoye oli ajja kufulumya iPhone 17 nga ya miliyoni nga 15 ogiyoye ne miliyoni 15 zimanyi zitandika bulamu bwa muntu omuntu alina miliyoni 15 essaawa zino nenzifuna ngamba ntetenganyiza nti okutuuka e Canada wa 15 zintwala okimanyi omuntu atambuddeko like n'otambulako n'okomawo e Uganda still omuzimu guli gukusigalamu obwokulinnya ennyonyi Uganda terina kiddako naava lwaki naye kati ffe mwe tuli tulivinga obulamu obulungi si bulungi mwebuzaabuza naava wetuli si wetwagala okubeera lwaki naava nze nagenda e Dubai emyaka emeka ng'endongo ndabya enfuukidde ekizibu tebanyambye sina kiddako Eagles evuddewo muze mu Golden naava emboozi eyo mpanvu simanyi nakumanya nti oba puroguramu ye nagimala oyagala kugifula ya episode tukole episode sokoleke Eagles evuddewo anti muze bagitanga the Golden Band Golden Band kati gwe wava mu Golden Band by then bagamba gundi yavuddemu gundi abanene basookanga okuvaamu oba mwabasooka no olaba kino nkikugamba kati Eagles yatuuka ekiseera n'eba nnene nnyo nga tekyasobola kwafoodinga bantu bagibeeramu ebye baagala abayimbi abanene abato bonna abanene lwaki omanye ekibiina ekirimu Ssemakula ekibiina ekirimu Lutaaya ekibiina ekirimu Mayinja ebyo bibeera ebibiina bimeka 3 mu kubeera n'ebibiina ebyo otaddemu Sserugga mwali mulimu Ssekamatte omumanyi nedda wamuwuliramu nsobola okuba nga wamuwulira mulimu Irene Namatovu mulimu Stesha Mayanja mulimu Catherine Kusaasira ebyo bibeera ebibiina nga mulimu Aluuna ebyo bino bimanyi yatuuka ekiseera nga fayini muba mukoledde abo abayimbi bwe bajja ku show ekyasinganga n'okubamalamu amaanyi nga bwe wali owulira Aluuna bwali omunene ng'ajja n'ayimba ku show ya Eagles bwebanga si show ye afuna emitwalo emeka 2 emeka nawendeka emeka sokoleke and 1 2 2 oli bwagamba emeka n'ameka ofunamu njawulo ki emitwalo 2 omuyimbi omunene nawendeka kati nze nayimbira nze okuyimba mu Eagles baatuwanga oba nusu 7 oba 15 muweereza mmere ati kigambye lwaki naye nga muli olina essuubi tuli olwo ne bannyambako ne bampomootinga okitegeera oba byabeeranga bya gundi agambye oluyimba lwe balukubeko ku CBS bebayinanga se okitegeera bebayinanga ekisalawo ekisinga
nga tosobola kwewagula ne bwewagula n'olutwalayo era nga luvaayo oba oliawo nga tokyaluwulirayo kubayo akasimu kyanga sirulaba mu kompyuta ng'okitegeera olina okukola ki era ensobi gye twasinga okukola kulowooza nti ebibiina birina bwe biyinza otutuusa ebibiina tebyabayamba tebyatuyamba naawe mwaviiramu awo ko gwe kaninye ennyonyi ngende Dubai nengende Dubai byali bitya ngende Dubai Dubai teyali mbi naye era nga bw'omanyi Dubai abatwala bonna abantu ku byeyo tebababuulira mazima tabuulira mazima oli ayinza okudde nteekateeka kugira kugenda sigenda Dubai tojja gisobola gwe nava tosobola kusobola Dubai lwaki Dubai ensi erimu abantu emiliyoni mmeka bannansi gwe kuomu akafaananyi nga bwolaba Uganda nayo nange erimu bannansi emiliyoni mmeka naye totally erimu emiliyoni 11 abaayo bonna bagwira abo abalala abasigadde emiliyoni emmeka ziba mmeka abalamu amangu ziba 8 anti okubala kwe kwanzija ku ssomero miliyoni 11 ez'abantu abali mu Dubai ogatteko ojjeko miliyoni 3 miliyoni 8 baki bagwira nga ffe wali abayindi kati kankugeza okumanya tosobola naava Dubai sigale wano otuuka Dubai nga kampani gy'ogenda okukoleramu erimu abayindi be bagaba emirimu gwe ne bwoba olina ebitabo byo ng'omuyindi yaleeta baganda be bakojja basenga baani be bali mu bifo ebyo ebirabikako ng'olina kubeera eri gwansi gy'osiimuulira osobola Dubai kati afumbirwa oba ofumbirwa ani ono gwe nalayo omugagga waffe muzeeyi Lwasa talina sente n'avanga mukuula abaana ab'Ekampala bakuula babakuule mwabamanyiira nnyo nti omwana omuwala akuula omusajja simulinaako buzibu olina abaana abalenzi nazaala abaana abalenzi wazaalayo ku mwana ku baana abalenzi sinnaba nkyali kito kati anti ejja kufuuka ekiseera ng'abaana bo bali be wazaala ate be bali mu kuyisa bwe batyo tebajja bayisa nja bateekako omukisa mbasabire so munnaye nembeere Dubai emyaka emeka 4 nenkomawo Uganda 2024 ogw'omukaaga nenkola bizinensi yange awo ebuwama Masaka nengula dole z'abakyala waliwo 6 dole zino dami z'abakyala 6 nenteekako ebyabasajja 25 eby'emitwe nenteekako ebitalina mitwe 2 nenteekako ebya skirts 15 nenkola bizinensi eyimiridde lwaki ebuwamayo gye banzaala nze banzaala bali Bunjakko oyitira Buwama n'ogenda kuba Buwama kati etawuni yaffe Buwama eyina Buyiga Kayawe eri gye balundira Goonya ereeta abantu bangi okuva eyo ebyokwambala bitunda bulungi wali naye mba ndi e Kampala olunaku olusooka omwaka 2025 omubbi yasitula buli kimu ekyali mu dduuka n'akitwala nga bizinensi eyo eyimiriddeko banga tennaba ngestandinze kuba nagigambye nga emaze emyezi nagigulawo 2024 ogw'omusanvu ngestandinze ssebo sikyasabirwa oli n'agitwala abatalina mirimu bannange naye bwe ntunulatunulamu obulamu nga we butambudde obaddeko mu igoozi ogenzeko e Dubai okomyewo e Uganda otandike bizinensi otandike obulamu oli musajja mulangira gwe Karim Sharif oli musajja musiraamu omanyi abalangira abambejja be banzaala bayina ebintu byabwe emizimu gino tegyakusiibula tewagisaba wakola otya kati nkubuulira ekintu kimu oli wa ddiini ki ndi musiraamu oli musiraamu nkubuuza ekibuuzo onookinziramu mu kamera mu lusiraamu mu Luganda mu byonna byonna mukwano oyogera Luganda anti mu Luganda omanyi kye bayita angels
Malayika. Mu Luganda tetulina kigambo malayika. Angel zimbadde malayika. Angel ye malayika mu Luganda. Ekigambo malayika si kya Luganda. Okay. Ekigambo malayika kya Luswayiri. Kya Baswayiri balina ekigambo ki? Mu Luganda tetulina mu kigambo malayika. Malayika mu Luganda giba misambwa. Malayika mu Luganda giba misambwa. Ekigambo ki? Malayika. Angels nze kati kimu. Amadiini ge tusoma gatujja nnyo ku byaffe. Ne mugenda. Bw'obuuzeeko ku pasita wa Kusumba oba Seeka, angels baziyita batya mu Luganda? Malayika. Giba misambwa. Malayika si kigambo kya Luganda. Kale ekyo kibuuze bali abalabi. Kati you mean nti Koli Omusiraamu wava ku buwangwa bwo n'ennono nodda ku Busiraamu you mean? So tusibuka wali ebaka genda otuukeyo olabe ekiriwo. Abalangira babasiba. Ebaka gyosibuka? Yagenda otuukeyo olabe ekiriwo. Ebulondo omanyiwo? Tuuka ku lusozi, ku nsozi zaabo. Ate wetuba tugenza awo. Ebulondo bwe bukojja bwange bakaali wali, Bulondo ali wano, Buterega ali wali. Omaze ebbanga ki nga togendayo? Ngenda Bulondo naye si nnyonnyonnyonnyo. Kati tuuka buli ewali ensozi za Buganda olabe ekiriwo. Bayonoona. Kusinziira ku bukojja bwange. Kitegeeza. Tewakyali kibalwanirira. Tewakyali. Era ofukamirano ga munnange wadde ebintu byammwe Abaganda like Abalangira n'Abambejja byatwaliramu omwana n'omuzzukulu era osaba. Era bannaye bajjajja njagala kudda. Wanange. Omanyi bw'ova ku mulamwa ensi erina bwe kuba. Abantu abasinga be twegomba batulaga nti bo bali ku ddiini eno gye tusoma. Balimba. Nze abantu abasinga wenna bagendako dipu balimba. Tusoma ne tukola ki? Ne tusoma ne tusiiba. Bannaye nasiibye nze gulaba ono gwayogeza ebigambo bino ndi mu kisiibo. Ne Allah akimanya ajja kunsonyiwa. Naye ne gye tugenda eyo balimba. Lwaki? Nze ebbanga lye namala e Dubai nga nsaala nsiiba. Saalabako muzikiti gwonna nga gw'abakazi. Abasiraamu tebasaala n'abakazi. Abasajja basaala bokka nti guno muzikiti gw'abakazi. Tosobola gusanga muzikiti nga gw'abakazi. Nti abasajja bakoma n'abakazi ne batandikira wano. Okimanyi nti eyo mu nsi z'eyo basinza obuwangwa bwabwe n'ennono. Buli buwangwa bwabwe. Gwe obuwangwa bwo wabusuula babuyita sitaani. Kitegeeza kati kankubulya ekintu ekisinga ekirungi. Bw'ogenda ebweru Abazungu bagamba nti Afirika eri rich mu buli kimu, mu buli minerals, empewo gye musso. Baka kati wano nga bwe tutudde wano wabweru tosobola kutula e Dubai nga oli mu mwezi gwa Kutaano. Woki tosobola wano wonna walina okuba esi nga ate wali proofed. Tosobola. Naye bw'ojja mu Afirika kaweza kalungi, buli kimu kirungi. Kati mu bintu byonna ebirungi Katonda wa Afirika n'ajja abeera omubi. Yabeera sitaani. Okitegedde. Naye nga buli kimu kyemulina kirungi. Ekirala kye njagala okukulaga. Omuzungu asobola okukutuuza n'akutemera bulungi okuva nti bw'osoma bwoti ne bwoti ogenda direct mu ggulu. Naye eriyo eggulu nze kankole ebyampyo ne bonna ayina nedda. Bw'osalawo kyoyagala kibe. Bw'osalawo omuntu abeeramu n'esayidi bbiri, esayidi ey'ekizikiza n'ey'ekitangaala. Gwe nga gwe bw'osalawo n'ogamba nja kugenda nzibe ekyo ekibi ky'oggyeyo naye ng'era okirina nga bw'olaba nti buli muntu yenna alina buseruzi bwa kansa mu mubiri naye bufuuka active oba ne buba dormant. Okitegedde. Kati tosobola kuŋŋamba ti Katonda wa Afirika ye mubi naye ng'ebirala byonna ebiri mu Afirika biki birungi. Afirika yatunyiigira. Batunyiigira Abazungu njogere nyangu. Abazungu tebatunyiigira, bakikola kagenderere. Kuba bw'ajja wano n'abbawo bw'ajja wano n'asawo article of season n'azitwala zino ez'abajjajja baffe n'azitwala ewaabwe okuzirambula osasula ssente empitirivu. Yazitutte afuuse explorer.
naye gwe bw'ogenda n'okijjayo ofuuse mubbi naye ng'oggyayo kiki ekyammwe. Sharifu emboozi y'ennyumirwa kuba asiibye naye nja kufuna so nina akaboozi ke njagala ke kasembayo igoozi yedda ng'okyali baatugamba nga abaana ab'obuwala okuyingira ekibiina baasooka nga tega kibatu. Nkubuuza ekibuuzo oli okozeeko mu mawulire ga Uganda ku TVs? Nakolayo. Buuza abapresenta abo bolaba abakyala ab'amaanyi. Ansi ogituwadde. Ekigwe. Babuuze kuba lwaki mu piriyodi eyo gye nkunnyonnyodde mbuulyayo omuyimbi omusajja yali asituse mu bibiina ebyo. Yali kituufu bawala. Ansa tugifunye. Ate okyambuuza. Maama nnyabo. Ati awusigana mu kuyimba. Naye ate okuyimba kuno kwakikamu tekukyalinga. Era by the way naava sebo nina ennyimba ennaku zino za ttabbu nnyo. Wasayiro ziri nazivaamu ate. Kati wazze mulaga. Nedda. Music wa bika bingi. Bingi atabwayo. Oli muwandiisi. Nze mbulamu bwange waliwo music style gye nsinga okwagala. Ziri bbiri. Ogwo bayita Quank style. Abeera nga R&B. Nawabeerawo ne Afrozouk. Nakayimba bakayita totamu obudde bwanzikiza tobiwanvuya kaskatyako kakufuula romantiki gwe tobiwanvuya. Era enfunya yiwa manager gyemanye no manager bajja kujja kasita omuyimbi waali awandiika ate amanyi n'okuyimba so tuyanzege obugambo obwo obusembayo. Obugambo bwange obusembayo bannange tweyagale. Tweyagalize kyongereko omusajja omu nkakunyumize kanyumizeemu amangu wali abasajja basatu waweeru wa geeti. Omukyala n'agamba omwami n'agamba mukyala we baani abali ku geeti n'amugamba waliwo abasajja bameka. Asooka agambye ye Mukisa, okubiri agambye ye Bugagga, okusatu agambye ye Mukwano. Bibiri Mukisa, Mukwano, Mugagga. Oli n'amugamba naye oyisa omuntu omutuggulire kaani. N'agamba omwana agenda eweeru. Omwana n'agenda eweeru. N'amugamba genda olondeko omuggo oba oyingiza. Omwana bwe yatuuka eweeru n'ababuuza sebo bangambye ntwaleko omu naye gwani. Omu n'amugamba nze Mukisa, mulala nze Bugagga, mulala nze Mukwano. Omwana n'akola ekintu kimu ye yaleeta Mukwano ewaka. Omukwano guyita n'Omukisa bonna bajjirako. Bannange ate tetugenda beera mu mukwano. Omukwano gujjirako Omukisa gujjirako n'Obugagga okimanyi? Bugagga ono yasooka. Anti oyo ajja kujja omu. Bangi ababadde abagagga nga gw'oŋŋambyeko wano takyali mugagga. Si gw'omuŋŋambye? Akyali naye kati omukwano awaka guleeta obugagga guleeta Omukisa guleeta n'Obugagga. Muwala wange ne bw'onoobeera mu maka nga mulimu obugagga butya nga temuli mukwano ojja kujjanga obugagga eno ogende obulye ne kaseeka boyfriend ko kaliko olinamu omukwano. Oba okyalina kyonjagaza? Basi kyalina kyenkwagaza. Tweyanze ate ng'olunaku olwaliro tukoze ne Karim Sharif musajja muyimbi ate amanyi okuwandiika byonna abimanyi by the way kuba endongo ogiruddemu mu music industry ogiruddemu. Bannaye tunoonya manager ali eyo ali wiringi alinamu akasente ke jangu omuteekemu bambi jangu omuteekemu bwetyo nno bwe tubeera n'okusiba back kifo kiri ku Summer Road gweno munnange oyagala okuwummulirako mu kafo akalungi akali cool balina ebyokulya n'ebyokunywa ate Monday tubeera ne pizza buy one get one jangu onyumirweko wano ku Silverback bwe tubeera bwetimbadde Asha Nava Namatovu mubeere bulungi bye bye. Mweraba nze sisiibudde naye mweraba.